nga nawe olina obusungu bwe bwava. Abaana baayogera ebigambo wiiki eyo ne mpulira nga nali ŋŋambira bina naye abantu lwaki tebaziikula kafeero nali mugamba okwekyawa babaziikula abaana abamu tubawone batusibyeko akanyaga byebyo koja bino byennyini byoyogera oba bino byennyini ebikolebwa nga tuwumbawumba omukulu ono bw'amala okugamba nti no bino bina bibaddewo ennyimba zikuba waliwo ekigambo kye yayogera nga naatera okufa nti abaana bange abo siina kyabugagga kye mbalekedde okuleka amaloboozi oba ennyimba zino. Mmwe nga mwe abaasigalawo mulina kye mukozeeko okulondoola ekigambo kye yayogera abaana bano okuganyulwa mu ndongo eyo oba mu maloboozi ge yaleka ku nsi? Abaana amaloboozi ge yaleka ku nsi oba ffe weetuli nga twogera oba tetuliiwo abaana balina okuba nga bantu babategeera kuba abaana abasinga basomye. Ndaba swazi muyimbi n'okuba nga waliwo n'abasomye abamu baddokita kati ng'abaana bannamata baddokita waliwo omwana abadde e Bulaaya waliwo omwana yalina egundi ne Senkubuge naye yasoma naye yalina emisaaki yali amuweerera bulungi nnyo naye n'asoma bayivu kati tuleme gamba nti bayivu baasoma kati okubanga abali abagambe ndi muliganyulwa mu nnyimba zange kyekiseera muve mu kaayana bino bikaayanamu byalayisi nnyo bwe mugende mu maneginge mwebuuze nti ennyimba za kitamwe ziri ku YouTube ani azimanaginga ani aziteekayo aba tasobola kuzikwatira mugende muwandiike ebbaluwa bazijje ku YouTube ennyimba zammwe oba mujje mutusabe consent mutugambe nti mutuwandiikire nedda nikikyetaaga mulimu n'ebiteetaagisa mwe mutuule ng'abaana mubeere mu meeting kitegeeza nti mwenna muli wamu muwandiike ebbaluwa bonna musayininge ennyimba zaffe ffe twagala ozimanaginga kiriyo nga baziteekayo bonna baziwanulayo oba si ekyo nga baggala emikutu kwegiri. Lwaki abantu abalala bazifunamu mwe nga mukaayanira bintu byeyakola nga wa myaka 17 nga mwe mulimu 25 ng'ate yabalekera ennyimba ezitawululu obwo bugagga olaba oli aleka luyimba lumu ne bafaneezo Philip yaleka ennyimba ndowooza 25 naye mu abali mu nnyimba ebina bonna bali awo tebalina kusikwewumba kuba yagamba nti sina kye mbalekedde era yagamba nti n'abaana bange sirina kye mbawadde kasita nina ennyimba ezo zo zivunaanyizibwako oba osalawo ziyimbanga n'okola show number nabyeko omuvubuka wamufaanana ennyo ng'ayimba okumufaanana kirala okufaanana nze n'obutono bw'omanyi ebyo tebabyogera akasanke nako kalina obunyonyi bakafaanana nga nabwo butono ejjuba lifaanana neki n'enjiibwa ne mu butono naye si bya Luganda n'empumumpu efaanana ejjuba mukama ekitono tekiwaako ku baana be ate kati ogambye ndi waliwo abayimba bayimba bagezaako neŋŋamba kati gwolowooza nti buli profesa azaala profesa embwa enjizza ezaala enkolya kati gwolowoozaamu kafeero ku busirise bwe yalina okubanga abaana be boogera bati singa kati waliwo omwana aze gwe nalaba ngamba naye kafeero ne bwe yaŋŋamba nti alinayo omwana ye oyo mwana we nnyo omwana wa Namata omukazi bamuyita Namata wala yalinga neighbor waffe mu tawuni awo naye omwana bw'ayogera naye ate n'agenda akola koosi ennungi n'aba dokita kati musirise tayogera nga kafeero ddala ayimirira mu kafeero yennyini wani kafeero nga bw'obadde kikwetaagisa okutwala obudde owulirize byagenda okuga era nze nakwatirizaako kafeero ebigambo by'oyinza nga ali awo abantu batudde ng'agezaako ayagala kuzina amazina manyire yagala nnyo ennyimba za misaaki nnyo era yazinanga amazina ku luyimba olwo njagala nnyimbira omutaano nga bwadda mu nju n'afuubutula amazina otya neyesibira ddala ekkooti oba ki yamanyanga n'okwesibikwa musibasigundi ebigoye byoyo bisirikibwa n'azina amazina amayitire n'akunkumula n'agamba guyongeza ki abantu yongeza nze nabigula ng'anyumirwa nnyo ennyimba za misaaki era kye kyamubeeza mukwano gwe nnyo
ng'amwagala n'obulamu bwe bwonna. Were these people age mates? Kafeero yali muto, yali mukulu ku gundi. Emisaki yali mwana muto. Naye Katonda n'amusa. Kati nga nze bw'olaba, nze era nali mukulu nnyo ku Kafeero. Myaka nga 10 nga musinga emyaka egiwera ddala si 10 gyokka. Nali musinga emyaka nga 2. Naye nga tuli ba mukwano ddala. Nga yammatira nange nimmatira. Kafeero okuba mukwano gwe nga akuteekamu ebintu ebimu ebikufuula mukwano gwe n'akwesiga mu bintu tamalaga kubira. Kafeero ng'ayinza yankwasako ssente nga twakatunda teepu tulerabira erya nembeera ne ssente weeks ezi taŋŋambangako ndi ssente ezo ziriwo ate yazimpaatamidde. Naye nga naawe wozitadde tosobola kusokolamu yadde akapapula nga buli nnaku zetufuna twetukozesa, naye nga takubuuza nti ziriwa. Tusobole namugamba naye lwaki omalako emirembe? Namugamba akasente kewandekera. Namugamba ng'omuntu anyiiza era mugamba nti Pawulo, nze njala gyo nenkolagana n'omuntu naye nga tamalako mirembe, saagala kummalako mirembe. Wandekera ssente zo paka kati tonyeka. Sente namugamba nti ssente zetwajja ewa Ameeti, waliwo omwami bamuyita Ameeti, zetwajjayo nga muguzizza teepu tulerabira erya. Ssente wazindekera na guno gwako osirisa. Ozituteeka banga ki? 2 weeks. Tazinyegako. Kati kiki kyakumanga ne Kafeero obutanyiigagana nnyo n'abantu ng'ekintu akyerabira mangu. Nenzimwonera netutiba era bwe twayingira mu 2022 ne mugamba nti Pawulo nga tugenda kubagenda teepu ya gundi yali egenda kufuluma, ekyali ekintu kyange. Ekyali ekintu kyange jjukira kagundi akonkalukira akayimba. Ne mugamba nti nafunye omulimu. Oli gukwagaza kufulumamuko gwa kuledi nfunye ku supa ng'olwo ogenda ku supa ngamba nafunye omulimu nagamba nga kirungi Katonda yeebale nengenda nemugamba nti bannange tutandika nga ennaku z'omwezi 22 January kozi ye nti kale naye bw'onaabanga ofunye obudde ng'ojja nga tucapamu amasanga nga tugenda tucapamu n'emiddimu. Kojja wagambye amasanga b'ebitya kujja kugenda bwe banywera ate emidimba kuba music ani music naye kuba twali tumumanyi music ye nga tumumanyi n'olwaliro mumanyi music. Kojja ngwe ng'obukugu bwo buli ki ku technical team awo? Kutendeka stage ku stage era olaba nti twatambuze stage performance myaka ne tugimala nga tewali wazinza kuvuganya kivulu kya Walumbe Zaaya ekyo kijjankune ne part 1 2 ebyo toyinza kubaako kyobivuganyako. Byasozi nga muzikolera ku gundi wali era twagera kugira oli wali nairo theater twasooka rehearsals za Kafeero twasooka zikolera ku Kaleerwe wewalinga holo gye twakolerangamu Kaleerwe ate seerimu baazanyiranga bw'oba oli Kaleerwe awo baazimba obuduuka obulungi ennyo omukono gwa kkono bw'oba eri ku Gayaza Road twasooka ozikolerawo wali ng'ekyuma kya kasooli twalinga tuzikolera. Twagenda okudda biseera bya luvannyuma nnyo okudda ku Hollywood nga ssente zimaze okuwerawo. Kojja nkakasa nti omulabi waffe wabanga takoze eki wabanga si mulyazaamaanyi information gye tumuwaddeko tukavalinzeeko almost tugiyite 90%. Kojja tumalamu tuli ku 45 ndowooza ku bintu bya Kafeero kati ofunyeko at least 45 kuba amanyi n'omuntu ne bw'omubanga nga mukyalawo nga ku birungi by'oyagala alinako 45 oyo aba mwangu wakubeera naye era beera yadde obeera olina ky'omumanyiiko
obo genda genda omukyuseemu ongerako 6 yes era ng'alina 51 yibira pasima kabayisi kale abadde atugoberera ku mikutu gyaffe gino okuva gye twalakidde mpaka kati nkusuubiza nti emboozi teba nkadde eno tunyumya ebintu wali luddawa tunyumya ebintu by'otaalabako tukubuuza nti engeri gy'otaabirabako wali luddawa by'otaawulirako kino wakimanya so emboozi nyingi nyokozesa okuba nga tufumbira abantu bano naye nkakasa nti nno omulundi we tujja okusembayo nga twogera ku bantu omuntu ono oba Paul Kafeero episode ejja okusemberayo ddala ng'eno evuddeko tujja kuleeta ku mikwano gye kwe kuli mu bayimbi banne kwe kuli omugenzi Basudde naddala engeri gye bakwataganangamu era bano tubayita balaguzi baalagulanga buwuliriza ennyimba za Basudde n'eza Kafeero ne mu myaka egijja mu maaso gisigala zirina impact tezina eziragula otherwise tukubira olunaku lwayo tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo tova ku mikutu gyaffe gino subscribinga likinga sharinga genda mu comment section obeeko ky'obuuza tujja batubiddamu for now bye bye